Mulamuzi Adams Byalugaba wa kkooti y'e Mengo yayisizza ekibaluwa kibakuntumye ku muvubuka ayitibwa Moses Tumwine ono ng'avunaanibwa ne banne abalala 8 nga n'omusango ogubavunaanibwa gwa kusalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja kw'ossa mulumiriza nti yabavuga empanka. Bino byonna byali mu mwaka gwa 2021 kyokka Tumwine oluvannyuma lw'okumweyimirira yagaana okuddamu okulabikako mu kkooti ekiwaliriza omulamuzi okuwandiika ekibaluwa kibakuntumye eri yenna n'abamulabyeko okumukwata. Warrant of arrest remains in force against S3 until the completion of this case. So S3 will remain on a warrant of arrest until maybe is arrested at that time and produced. Number 2. Abeeyimirira Tumwine nabo omulamuzi alagidde bakwatibwe nti kubanga balemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. The warrant of arrest is hereby issued for the sureties of S3 be arrested and produced in court. Number 3. Court is satisfied that S3 has conducted himself in a manner that this court should proceed with his trial in his absence, and the prosecution of his case is continued in his absence. The defense team is directed now to open their defense for their clients. This court notes that even Commander Abdul, who was served physically and acknowledged the service of the same, is not here to respond to the criminal summons being called. However, the person whom he says was reached on phone is also nowhere sure cause why he should not pay the bail which the bond that made is false. The arguments that these people are not properly served is rejected by this court. The sureties all have undertaken their duty, which they made to court. Now that they have decided to abdicate their responsibility, this court order. Okusinziira ku muwaabi wa kkooti Jonathan Nwaganya bawandiikidde Tumwine emirundi egiwerako nga bamuyita mu kkooti n'atalabikako era nga kirowoozebwa nti agezaako kwebulankanya. Mu musango gwe gumu guno olwaleero Robert Kagolo omu ku bavunaanibwa lwatandise okuwa obujulizi kyokka ng'ono mu bujulizi bwe awakanyiza ebigambibwa nti yabeeranga ku kkanisa y'Omusumba Kayanja ye ng'agamba nti Okole wa Kayanja yavanga waabwe. Kagolo era alumiriza. Kagolo ayongedde okulumiriza Omusumba Kayanja nti yamuvuganga empanka nti era buli mulundi yamuwanga obukadde bw'ensimbi 3. Musango guno gwakuddamu okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi